This is Rock Until already in the danger. Kabakaddeko wano ku Fifije the news anka era nga nkwebazaako okuba nti ogyekumiddeko omulungi omwagalwa mpuliriza era nga nyongera n'okwebaza gyotusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti oli bulungi munange yonna gy'osinzira okuba nga ate ogyekumiddemu onoosonyiwa eddoboozi lyange lirimu kasenyiga katonotono olunaku olwaleero naye nga tekigenda kubanga kindobera okukuweereza. Ntandikidde ku mukulu amanyiddwa nga Major General Paul Lokech ono aziikiddwa olunaku olwaleero ku bijja by'abajjajjaabe mu disitulikiti ey'e Padel. Yes, wabula kuziika kuno omukulu Yoweri Kaguta Museveni ageze maaso kubanga ate aweereza obubaka era nga buno abuyisizza mu General Kahinda Otafire agenze maaso kubanga ate abusoma ku maziika g'omukulu ono mu bubaka obwo mubaddemu okulinnyisa omugenzi amadala okumujja ku ddaala erya Major General okutuusa ku ddaala erya Lieutenant General era nga agamba nti kino akikoze okusiima omugenzi olw'emirimu gye gyabadde akola okuviira ddala mu ntalo ez'enjawulo okugeza nga Congo, Somalia n'endala nnyingi nnyo ng'agamba nti omugenzi abadde muntu mulungi nnyo nnyini ddala wabulanga bannayuganda bangi kino bakirabye nga ekyokusiima agenze n'abeebuuza nti lwaki eddaala teyali mulinyisa nga akyali mulamu naye ng'embeera bw'etyo bwefaananye omubiri gwe guwummula emirembe so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Hon Nsereko Sebulimengo ono atukolera wali eri ku CBS FM naye afiiriddwa kitaawe olunaku olwaleero era nga aziikiddwa olunaku olwaleero mu nnyiike ey'ekitalo ddala. Jjukira nti bo babeera abasiraamu tebasuza bafu ebiseera ebisinga so nga ate mu disitulikiti ey'e Masaka Bannayuganda bongedde okuba nga bataawa n'okukaaba. Jjukira nti nze nkutuusaako amawulire ag'enjawulo almost buli lunaku nga waliwo atemuddwa era nga mu kiro ekyakeseza olwaleero omukulu oyo golaba yamanyiddwa nga Medi Mulindwa atemera mu gy'obukulu 42 ye yattiddwa mu disitulikiti ey'e Masaka. Kino nno kyongedde entiisa mu bantu bano abatemulwa olutakya. Okudda ku mukulu amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye ng'ono azze anoonyezebwa tebamanyi mayitirege wabula nga ate amawulire agaliwo gazzaamuko ku ssuubi olw'ensonga nti bongedde okutukakasa nti ono si waakuddizibwa mu Uganda era nga bagamba nti ne mu Uganda taliimu era nga bwe bagenze mu maaso okufulumya ekiwandiiko kya pasipoti ye ekiraga nti yo yakuggwako mu mwaka gwa 2027 era nga batutegeezezza nti bino bye bagamba mbu yeetaga kubeera deported bya bulimba gavumenti yakikola nga yo eyagala ebeere nga emufuna era ne bajweteka mbu pasipoti ye yaggwako wabula nga ate tennaggwako ekyaliko. Olunaku olwaleero omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono president w'ekibiina kya National Unity Platform agenze mu maaso okuba nga ate akyalako mu parliament oba atuulako mu parliament era ng'olunaku olwaleero abakulu abalondebwa mu bifo ebyenjawulo okuva ku kibiina ekivuganya gavumenti lwe bagenze mu maaso okuba nga ate bakuba ebirayiro. Naafunye omukisa okuba nti ayogerako eri abantu bw'atyo yagenda mu maaso okubakakasa nti Yesu wakubanga azikiza oba si bakubanga bazikiza balina okugenda mu maaso okulwanira eddembe n'okubanga ate bajjako omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Ate nga olunaku luno lwennyini omukulu ono lwa celebrating anniversary ye ey'emyaka 10 mu bufumbo obutukuvu ne mukyala wamanyiddwa nga Barbie Itungo. Yes, ennaku z'omwezi zaalibwe ziti omwaka gwa 2011. Yes, ne bagenda mu maaso okubanga ate bakuba ebirayiro wali eri waggulu ku Lubaga Cathedral. Embeera bw'etyo bwe yafaanana mu bifaananyi nga bw'ogirengera era nga bano beesuubiza mu bulungi ne mu bubi wabula nga Barbie avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate amugamba nti taata osobola okutunulako emabega n'olaba wa gye tuvudde amazima ddala emyaka gidduka. Nzijukiranga ebyali ebyajjuzi wano tumaze emyaka 10 mu bufumbo obutukuvu ate nga tuwezeza emyaka 2 bukyanga tusisinkana. Nzijukira wali eri ku National Theatre ng'ogenda mu maaso okubanga ate onsuula obugambo obuwoomu okukamala naye munange emyaka 2 oyinza okulowooza nti byajjojjuzi. Ebbanga lidduka era nga yeebaza Mukama Katonda okuba nti abadde nabo mu mukwano gwabwe guno ogubaddemu ebiwonvu n'ebiko n'abeera nga ate abasibidde wamu nga supagulu nga bakyali wamu bw'atyo n'amwagaliza anniversary ennungi ate n'agenda mu maaso n'okubanga amusabira n'amutegeeza nti mu bulungi ne mu bubi ye waakusigala naye paka lasiti kufa kwe kuli baawukanya so nga ate yo w'ekitiibwa agenze mu maaso okubanga ate asharinga akafaananye akasiigiddwa muwala waabwe Shalom nga nako kaliko obugambo obuwoomu era nga walabye akafaananyi kano agambye nti akyewunyiza okuba nti alaba nti n'abaana baabwe bakiraba nti beeyagala nti ye ayagala Barbie byansuso ate nga ne Barbie naye amwagala byansuso wabula tayogedde bingi n'agamba nti kalinda abaana bakole ki beebake. Songa ate ku lunaku luno lwennyini omubaka amanyiddwa nga Hon Nsereko lwayanjuddwa mu maka gye bazaala mukyala we amanyiddwa nga Fatia Amanda era nga emikolo gino gibadde wali eri Lutembe ku Entebbe Road wabula nga ate kitegeezeddwako bakikakasiddwa nti omukyala ono ye muyimbi era nga alina obuyimba bwe yayimbakawo emabega ngenda kuba nga atemba okutuusa katono ate oluvannyuma tweyogereyo mu maaso.
Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakago gayuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535575744 07535575744 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Oluvanyuma lwa Bad Black okuvaayo nagenda mu maaso kubanga ate ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Rasa ne Rasa naye bw'atyo avuddeyo nagenda mu maaso kubanga ate amuvuma obukadde ate nga takomyawo agenze mu maaso kubanga akolimira oyo eyagenze mu maaso kubanga ate akola ekikola ekyokweditinga akatambi ke bagamba nti kake nga ye bwakola ki bwagamba nti kali edited. Eyantaddeko ekintu ekyo mukolimidde. Kubanga abaana bange okula nga balaba ebyo kimala yetundira dola 10 nekugwa ajja kuwera ku 5 oyo Bad Black omukadde toyina naye nekugunte kuli yadde ennyama kati mutwalewa kati katukitwale essaawa eyo nti nabaddenze akakasolo kati kafuka naddenze sio negamba kozi nesimu yennyini erizipe ezebbeeyi bukadde busatu nkubuuza mukama wamwe embuga ayina simu ki? Ayina Samsung Z. Tagiina eno? Yennyini yadde mu katanga. Abantu baziina zino essimu kintu kya bulijjo buli muntu aba nakyo. Bad Black niyo nga mwagaza ki kati? Ate y'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangu bifulufiga bw'atyo naye avuddeyo nagenda mu maaso kubanga ate yeetendereza obulungi obumuliko obumususeeko so nno nagenda mu maaso kubanga aleka abo ababadde bamuvuma nti nabbijo ng'abalese mu bulumi obw'ekitalo ddala. Obubiko okirabe omubi wakukiraba yakula obubiko okirabe naye bannaye tuwalungiye buno mukama bannange oba tuli mu Uganda poza eno tuli mu Uganda ya 7 ate lero nkwetegeka nange netya era ate abakazi ngamba balina akazi tebasange kala bomwana nkutidde labo omwana w'omuntu saasirabo noyagala okakola musajja leka kulema wekubamu akafaananyi kisigaga omusajja nze ndi kijujulu kakati nno mukazi wakazi gaba n'emikisa oba ogimanyi gwe kakati nno tebakakola sajja la obubiko okirabe omubi wakukiraba yakula obubiko okirabe naye bannaye tuwalungiye buno mukama bannange oba tuli mu Uganda poza eno tuli mu Uganda ya 7 ate lero nkwetegeka nange netya era ate abakazi ngamba balina akazi tebasange kala bomwana nkutidde labo omwana w'omuntu saasirabo noyagala okakola musajja leka kulema wekubamu akafaananyi kisigaga omusajja nze ndi kijujulu kakati nno mukazi wakazi gaba n'emikisa oba ogimanyi gwe kakati nno tebakakola sajja la omukyala amanyiddwa nga Harriet agamba nti ayagaliza mutabani we amanyiddwa nga Lawrence mu biru amazaalibwa amalungi. Happy birthday baby boy, mami akwagala ebitenkanika wabale kwekumira ku fifi je mukwano gwange omulungi omwagala mbwe nti nsobodde okuba nga ate nkuweereza olunaku olwaleero kansaba omutuuze oyo atakumira mpeera mwena aberinga abankumira ate namwe abazaalibwa olunaku olwaleero nga sibakonyeeko mbagaliza amazaalibwa amalungi mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba.